era nkakasanga nga ye omusango gwa muteekebwako babanga abakulu n'essaazi nti bannafuna bujulizi bumala because omulamuzi kye yeesimba kuba kyayimirirako okubeera nga oludda oluwaabi lulugamba lukyali mu kunoonya ki obujulizi obumala. Obujulizi obumala bwe bujulizi obwogerwako ku musango gwa Besigye, bwe bujulizi obwogerwako ku musango gwa Mwanga Kivumbi, bwe bujulizi kwegamba this is another style government gisobola okusibamu ggwe ng'omuntu nti jekoma okugamba okwongera enakutwanizako ko Webron Media wamu ne Focus TV mawula ikonyange mutusako engalo birungi si birungi Elias kwa gakozebwako akomezebwa mu kooti ne bamusindika adde agira yebakirira Luzira agira ali akawunga ku mmere ya government tusinzidde ku Zoom kuliza ensonga ze wamuko ne Katikkiro yamaze navayoko nateekako eddobozi kuyigenda mu ggwanga mu maaso ensonga zino leero tuzo okutunulirako ko nendo nazigenda mu Kongo nakusaba professor soka bambulizeko bantu bomwe tubambagge kale Butereevu gwe atulaba ku Webron Media ali ku Focus TV okola kyamaanyi nnyo okubeera ng'okikola bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era tukkiriza nti tulondobamu ebitono ebisinza okukola amawulire tulondobamu ebitono ebikola amawulire era sitole zikukakasa nti zirina kyezikugattako otherwise ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ng'okola ekyo okola kyamaanyi nnyo ate naba kusubscribinga nsaba subscribinga kuba buli w'okikola kituyambako okudduka speed weewaawo nammwe abatwagadde mukola kyamaanyi nze ade Wilberforce Tume Muyanja n'olunaku olwaliro okuwa endowooza zange because nzikiriza nti buli omu akiraba mu ngeri gy'akiraba ate era nzivunaanyizibwa 100% era oyo yenna ayagala okuwakanya agende mu comment section atekewo endowooza ye atekewo ye eyawukana n'eyange karakoza lulimi luvoola waawo yeso twakedde bannawanki agenda ku kooti emakindye balukatomedde mbu omukulu leero bagenda musaba bamutuuza mu kooti nga muyingidde bwe mutume namulinze tugenda kozesa gino emikutu enkwanira wala yes. Zoom leero kwasinzidde n'alaga embeera gy'alimu obulamu ngije utambuliramu yetaka okufuna ku bujjanjabi obwenjawulo obusinga ko obwafunibwa Luzira yetaka kugenda ku bwerewe eggwanga abasabawe okumwekerejja naye omulamuzi ali mu mutambo gw'omusango yonna tabiwuliriza namugamba asukagira yebakirwa Luzira gavumenti egire ekyamulabirira ensonga ezo njalo demiremu ko kubalayo yaffe okay ali mu tugoberera amanye ensi ya Uganda olwo otuka gavumenti wano nononya wojisuubirawo ttawiro nga tolabawo ekola bigira bisabyo bibiri kyogamba waliwo onoonya wojisuubirawo ttawiro ekituufu tolabawo kati ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye waliwo okusomooza kwe tulina nti bannansi balina biasness bonga bo ku mitima mbadde ngoberera nnyo ku nsonga z'Erias Lukwago ono abantu abagobera politics we Uganda wodira ensonga ya Lukwago tosobola gibuusa maaso gigattako Besigye tosobola gibuusa maaso gattako Mwanga Kivumbi Waiswa Mufumbiro ne the recent scenario yabaddewo ey'omukyala gwayita Miriam Matembe kati wawadde Miriam Matembe bail nalowoozezza nti kati liyinza okuba ekkubo eddambulukufu okuwa munnamateeka ono Erias Lukwago bail former road mayor ekitaasobose nga lwaki nekigeraageranyiza bwentyo nalowoozezza nti okusinziira nti omukyalo oli yaddiddwamu okusaba kwaddiddwamu nti abakulu bayinza oba batandise okuddiramu ki bannabyabufuzi kuba abakyala nno bawanyisiganya ebigambo abakyala bajjayo amaloboozi ku nsonga za Miriam Matembe oyo wabasajja besuddeyo gwanagamba bagezezzaako kye bakoze kuba tulabyeko balooya wakuba nti engeri y'abakyala bo engeri gye beekalakasamu eri emotional mukazi asobola okugyayo ebbeere n'alikkuba bwabawo ekimunyigiriza akola kyasobola okugyayo obutali bumativu bwe oba labanga bayimba ekitanalabibwako wano naye tetusobola kukisalira basajja nti tebalinakola kye balina kukola and of course bo
nga bo bayina kukola ebintu nga ebirina okubeera bakola ebituufu ebirina okukola ki okukolebwa naye okusomoza kungi okuli mu nsonga y'Erias Lukwago ekisookera ddala nga munnamateeka nkakasa nti amanyi buli kimu ekirina okukolebwa era nkakasa nga ye omusango gwamuteekebwako baba nga abakulu n'essaazo nti banafuna bujulizi bumala because omulamuzi kyeyeesimba kuba kyayimirirako okubeera nga oludda oluwaabi lwolugamba lukyali mu kunoonya ki obujulizi obumala obujulizi obumala bwe bujulizi obwogerwako ku musango gwa Besigye bwe bujulizi obwogerwako ku musango gwa Mwanga Kivumbi bujulizi kwegamba this is another style government gisobola okusibamu ggwe ng'omuntu nti gyekoma okugamba okwongera ennaku zino bakimanya nti Abannayuganda tuggwamu mangu essuubi tujja mangu omuliro tusizinga mangu fire tuzikiza mangu kati bamanye ekyo nti ekikula kyaffe kibalaba omuntu bwe bamukwata nga mwaka tebamuwa nnyo bbanga ddene kuwulira beyiro ye application wesomera balina ku 7 yani mwenyine mwegumya 7 mutono ne mudika wa kaliro kibeera beera mwe wenyine mugamba kasaba muwadde ki 7 kugamba kirabika nga kitono abagobereza bajjukira COVID-19 President Museveni yasobola okukwata bannansi nga tebeegugunze naye nga kyabakubisa zennaku entonotono ezo 14 days 21 days 14 days 21 days so singa yavayo nagoba myezi 6 Omunnayuganda yandibadde yeegugunga oba yandibadde alaga obutali mumativu we nakolanga byalina okukola okulaba nga survivinga naye wano nakulaga nti kyangu ate ne mwezi naku nakulaga nti akwayo ne ka relief akakawunga neki n'ebijanjalo kakati Munnayuganda be bati bamutegeera nze ndi omu ku abo abalowooza nga twakava mu kalulu President Museveni n'akakiiko akalonzi aka EC batujjako ku internet awo mabegako gavumenti yagijjaako tumala okulonda akalulu kaffe tusuubira okulangirira nga mu buli ngeri yonna alina omuntu alina ateebereza ayanguwa okuteebereza bannansi bano singa mbakubako amawulire gano mu nnaku ez'amangu what might happen kizoba si kirungi n'abawaayo k'ennaku zaalinga 2 nga tannaba kulangirira kati abalina guli omuliro ebbugu mu biki mugenda munga mukuulinga mutandika okuulinga down internet tannagizzaako obwongo ne budda kukubidala kakati emotions zaffe Abannayuganda nyingi nnyo tetujja zibuusabuusa nti ntono nyingi nnyo naye ennafu mu budde obuzikolerawo kakati Munnayuganda alinga omwana nti omwana ono singa abana njogera ku baana abali 12 below munne bwamunyiiza amukolerako awo there and then singa kiwangalamuko eddakiika badda mukola ki mukubonga obusungu bwe tulina bulinga bafumbo nti omufumbo omukola ekintu n'atabuka ne beeyuzayuza awo baba baliwo ebikopo ne babyekuba kivi ne bazaasa jangu olweggulo ng'ozze kutaasa ojja kutukuwuliza nsonga we zaabadde ofuuka omubi naye wennyini mu kaseera k'okulwana kwata omusajja musitula ejjeeke omukazi agenda kukuba ggwe kakati tulina obusungu bwa ttumbiizi naye bukukuulinga ki mangu ensonga babivaako mangu tuwanguwa mangu so jjukiramu Erias Lukwago ne bamukwata ge Bannayuganda beekumamu ogutaakaawo era biki twagala muntu waffe akaliro ku internet loso soya teri neekuma omukulu n'abagamba nedda only 7 days tugenda kuwuliza ki omusango tugenda kuwuliza tuwulire ku bail application munyole nnyangu obeera ku zino media zaffe wa ku radio kwata ku konso n'ojjayo
nozayo nojjayo obera ku konsongojiza nyisoti kakati muna Uganda atuka ekiseera n'apima babadde bakuma akaliro batuuse kuki nti tebakyangangala n'alyoka kusibira omuntu awo nyine nayongezaayo ayo ko president Museveni n'agamba kikafuwe tasobola kutaba na byabufuzi wabata webakuma webatandikira so kakati yoda yagula ko erigwa olyajja kwebuuza lwaki batadde Miriam Matembe ate bano bakyabagaanidde tekirimu obusosoze mu mawanga kinzo wake si kya busosoze mu mawanga naye nanjogerako ne kanso munangamba nti omusango gwa Miriam Matembe gwali munafu ate guno gwa kuwamba ggwanga kuyambako because wategeera ayagala okuwamba ayagala okuma mu bantu omuliro wamutegeera notawoloopa miss prison of treason mbugwa amaanyi okusinga ku gwoli omanya amateeka sigategeera bulungi nnyo naye lukwa gumanyiro lulooya mbega mbu yabimanya besides okubeera munamateeka naye yamanya ku lukwe Dr. Kanokiza Besigye yali yaluka olw'okuyugu oba okusiguukulula gavumenti eri mu buyinza mbadde manyiri Besigye ye mukama wa Lukwago ye mukama we so okumanyako kikulu wandibadde nga bw'omanyako era looya we otegeeza nyesa gavumenti mukama nga yalakola bwati otegeeza kubyokoyinda nti bannaaye omukulu ali mukulu kaluno olukwe olw'okubajjamu omugati mukama gemateeka bo nga bwe bagamba era batapuse miss prison of treason etteeka bityo ligamba nti bamuvunaana ne bakyanoonya bujulizi so embeera bwetyo bweri naye tusaba bannaffe nze nga bwe njogera ebigabo tebitera kyuka abantu tebabanja buyinza kuba tebabwetaaga era tebabanja ntebe nkulu kuba yinza tebagisobola naye abantu kyebabanja kiri kimu it is service delivery bwebakolera kyebaagala baba bakolera balina okufuna tebajja kubanja Omunayuganda bwakeera ku makya ng'asasula amazzi asasula amasanyalaze nomala ennaku 2-3 nga togalina Omunayuganda akeera ekyanga akuwadde omusolo gwa URA akuwadde omusolo gwa KCC akolera mu Kampala akuwadde buli kimu n'amala ennaku 2 akozesa amasanyalaze tagayina omusuubira kufuna ddembe ki Omunayuganda oyo bwakeera ku makya n'asasula omusolo nga bw'ogumusengeka amataba ne gamukuba nga gwe nga government oyina ngeri gy'oyinza kukola ka relief oba ka compensation Munayuganda osuubira akole ki oba banogala temusiima atubakoledde nga temusiima anti byandibadde birabibwa tetwandibyogeddeko bwogezi Munayuganda Ntebe expressway ziri nosani bypassway ziri anti kakati Ntebe express waali naye nja kubuuza muganda nga ow'ekalungu agiganyirwa muddi tulima kolera katonga naye nga naye gyali asasula omusolo era jjajja wange oweeri ekyannamukaaka afuna muddi mu express one ng'akadagala keyeetaaga mudolero bamugamba akagule kakati buli omu waali wayagalira atisi kasavisi okakole ki atuuke ninako omukadde wange awo gwe nali njogerako naye bamuyita Muzeeyi Kagato mumanyi n'agamba nti ku mwaka gwa Muteesa we yali akutte mu bukulembeze obwaliwo ebiseera ebyo yagezangako nnyo buli district okuteekamu eddwaliro okuteekamu ekitebe ky'eggombolola okuteekamu obuweereza ng'ayagala Uganda nga efaanagana amutuka ku muntu wa bulijjo yonna gyali ow'ekyannamukaaka tolina kujjulira kujja Mulago ne bannaffe abajjanga abakulembeze abajja baddako tulina lifaalo ze twakolanga oba ezaakolebwangayo naye nga kye baali bafa muntu oleme kubeera eri ate ng'olina kuddusibwawa Mulago kuba ate n'ab'e Kampala badduseewa Masaka waliwo Mulago w'e Masaka ate ng'ali Fule nga Mulago w'e Kampala buli kimu ng'akikola kati kyetugamba ffe bawanayinki kuba wanayinki Muzeeyi abaagala nnyo omuntu wa wansi omuntu wa wansi kyasaba
before nga tonaba mukwatira Lukwago tonaba kukwata Ababesigye tonaba kukwata Bafuuti Soldier kuba bibakwasa kwogera omuntu wa wansi ono byakola ki ebibaluma ebimunyigiriza kakati ekikwasa oli kwogera ku biruma ono gy'owulira ono byagamba obitekese mukolo litajja kuddamu kulumba era bino biri mu twekubya kati empawa ekizibu kiri kimu nti oli gwe balumba bwe bamulumba atatunuulira ono alumbye n'atamanya message gy'aleese ani agimutumye okategedde so tuddeyokko n'ewalala kuli Sobole ne ttiimu ye ya Mama Kadaga Amongo bavunanyizibwa ku kyokukusa ssente bakozesa ssente obubi biliyoni zonna ezikyajja line-up ekyawera ne ssente zikyakola ki zikyawera nga bw'okwata bano bw'obakunya tuweeyokko n'abantu abali mu bitongole nga bwe twagamba ekitongole kiri mu kuzimba eddwaliro ery'e Lubowa kikanaliza nnyo bannayuganda otubuulize abaye muli ku ki tutuuseewa tugende ku byamasannyalaze omunnayuganda ono asasula amasannyalaze nga gwe mulimu gwakozesa amasannyalaze n'amala ennaku 3 nga tagalina okwate ku UD ki UDSera ogigamba abaye what happened omunnayuganda ono ajja kuwulira nnyo eddembe nga ebintu ebimukwatako nga ye bikwatibbwako omuntu waki tuddeyoko mu education sector omuzadde wano asasula ssente empitirivu naye nga mu kuzisasula tetulinaawo tteeka likugira kwoli azisolooza oli lyetegerana n'agamba nti lwaki otwala mu bantu mu ssomero ery'ebbeeyi lwaki tonoonyayo lyosobola naye ayinza okuba omuntu akyogera naye ng'akyogeza mu mbeera ya butamunoonyereza ekituufu kiri nti gwe naawe agamba ekyo ne oba ogenze eggula nkota ya ttooke twagala mbi olondayo eri gwe lwaki togula n'embi gy'osobola toyinza kugamba bampeeri eriko obunyoko bwe yalimawa ne bw'oba ogenze kale ekyo kinene oli ku maama atunda ekindaazi oba capati era mulimu abamusongerako mpaliri lwaki nti oyagala nnyo value of your expenditure kyosaasaanyiza kibeere nga kiri equivalent ku kyofuna kakati kivala bambi nga bazadde abamu bambi afaayo atuukirire omutindo oguli lwa nsonga ki nti gavumenti tefuddeeyo okulaba bano abali mu lo ka budget akatonotono abasoboka nga bawa service ewerako kyegambye kiri nti omuwi w'omusolo ye kyayagala nti akasomero kakakumuliraanyawo akalayisi kabadde asobola kasobola okuwa service eri equivalent time wetuka bakola final paper yemu very true kati ebyo nebina kyegamba nti gavumenti kyerina okutereezaako otherwise ndowooza ensonga y'omukulu kyekyo kye balina okutereeza naye Erias Lukwago like any other prisoners nga tugeze Besigye ne ttiimu ye abo bonna Bafuuti Soldiers it is the same story tezigenda kyuka tugenda siga tutambulira mu ebyo Beiro mwezi gujja Beiro nakuzomeza 3 Beiro mudde muti okay nebaza bakama banga bantu kama sente nga sibaerwa ba focus inventory services bagamba be yune bakolere omukolo maulana guli batuko gogira ku mtu akomugula ku mbaga y'amajanja ate ne bakugamba nokugamba nti genda ku TikTok account yawe olabe kubyabaze bakola bakuwaayo koko ebibaze bakola ekyokubiri bakujjukiza nti gwe ina ino omukolo gwo nga tonafuna service provider yenna soko ofune gwe bayita event planner mukuli nyo kuba yalina okuteekekera nagamba okusinzira sente mu budget we imidde lwaki tugenda kugenda kololo tugende nasonye tukolera ekyokubiri naawe wotegekedde abantu nga bazabana ku masomo nga waliwo vidi okategedde mukolo gugenda kufa ojja yita omuntu omukyawe bino biseera bitwagenda kati gwe bayita event planner akutegekera nakugamba nti kikola bwekito so banoonyeeko enamba zisimu kwezi ku screen babenga bakuwa services wetaaga gamba nga juice
gamba nga decoration gamba nga cake ebifaananyi video ziri ezimalayo video gy'onolaga omuzzukulu nti eno focus bagikwata mulina ke mwakola emmotoka zinanga oba mukozesa bakaita drone bakaita drone kakwata byonna ebiri waggulu bw'ebiti so banoonyeeko bakuusa vision ne bannaffe aba focus graphics and branding olaba ekipande ekyo kinene eyo baana bagikolerako so waliwo ne bino stickers ezengazi nezo bazikolerako then obusaati abagala bu corporate uniforms leka kubeera ne business nga agyogerera buli lunaku leka business y'omwana agifuluma agikolamu bokubira akalango abakozi bo bambale ettaawo nga newaba adda wakkanga ku boda boda agenda kuba akalango emmotoka yo giteekeko bampa ebeereko wali omwana nga asobola beba ab'estate gundi beba n'abagalaagi gundi so byonna babikolerako era ng'enamba y'essimu mukozi ku screen abannaffe aba focus graphics and branding bajja kukolera ddala bulungi nnyo empozi ne bannaffe aba bicycle kick beyune musajjukize ekitiibwa bagamba nti nedda newoba wa Portugal toka bagajulujulu nga Ronaldo gyakaabye newoba nga egwe Ronaldo so okaaba bulungi kamera nezikwata ng'okaaba oludde ewaka ng'ekitiibwa kibananyinimu kikomawo kiviya mu kisenge nyenyoka bicycle kick yakuyambako okubeera ng'ozza amaanyi g'ekisajja ate era wonna woli mu ggwanga lyattu Uganda kojja kagata gamba nja kukolako genda ku TikTok kojja kagata exclusive oyo kwali genda ku YouTube kojja kagata exclusive enamba z'essimu kweziriwo njagala oddukira amangu batugirabi wano ku screen akukoleko ku nsonga zonna akolereko so obirenga naawe oteera gumite obe mukubeera mu gumite mbufu bwenbumu Katikkiro yavuddeyo n'agumbula gavumenti kukiwamba abantu ekisusse mu ggwanga Charles Peter Mayiga kabaka ow'ebweru Katikkiro ekyo kyeyakoze kikulu nnyo yasitudde eddoboozi lye nagatakubayanja bannayuganda lwaki ngamba kyeyakoze kikulu nnyo omuntu ayinza okubeerayo nga yeebuuza Katikkiro bw'ayogera kitegeeza ki natalaba makulu galiwo Katikkiro Mayiga kwogera naye ow'ekitiibwa Kuumaddamula oyo ayinza okuba talina maanyi gagenda kuboggola bakwogera abakulu batereeza baleke okutereeza ebyo bisigala gye bali bokutereeza n'obutatereeza bisigalawa gye bali naye ye ng'omukulembeze yabatukiriza eddimiro aba akumaze omulimu gwe abantu bangi bavayo ne babuusa amaaso amaloboozi ago naye buli omuntu kati mu pozisioni gy'alimu nga Katikkiro okuvayo n'akuba tooki mu kintu abakulu bongera ne beekyekinga ekyokubiri alina abantu bangi abamuwuliriramu bamulabako lwaki abantu babanja bannaddiini okwogera abantu babanja abakulembeze baabwe okwogera lwasonga mmwe abakulembeze gye mukoma okuyisaamu eddoboozi lyammwe omuntu wa wansi naye atandika okubaako waayimirira olaba negundi yayogedde olabye Katikkiro yayogedde ku kiwamba bantu omuntu awulira nga afunye okukiikirirwa ekyokubiri n'abadde akola ekikyamu atuuka neyeddako Eblon kino kiringa bw'onoobeera ewaka ng'olina omuze gw'okola n'omuze y'otakunyega mu ngeri eri munda osobola okulowooza nti ekiraana yakiwagira naye muze wo bw'akulinaga kino nno kyokola ki oddayo ne weekyekinga kaakati Buganda bw'evaayo n'ekiikirwa neeyogera abakulu abali mu buyinza batandika okwekyekinga baga sajja olaba avuddeyo n'akola ki kintu kibi nnyo lwaki yakyogeddeko era lwaki ssaawa zino so twebaza Charles Peter Mayiga Katikkiro okuvayo n'ogatta eddoboozi lyo ku maloboozi g'abantu abalala kuba bantu egiradde bajayaana bataawa amaloboozi gano tetunagawulira era n'ensaba n'abali mu hairake bweziti abali mu bitiibwa bwe bityo abali mu biti bwe bityo bakulembeze b'amadiini ensaba bw'oba olina omuzindalo w'ogusanze waba ogufunye yogera katakugataffaayo amaloboozi gano ojja gakoma okuba amangi n'abali mu kukola ekintu nga ddala akola kikyamu atuuka neyeekyekinga n'agamba kitegeeza abantu bakola ki bandaba kiringa omubbi tulina ababbi nga badde abbisa mmundu nga mu abantu babye temusobola mukola ki mugambako naye ate weewunye bwe mukuba enduulu nga muli bangi ne mundu agisuulawo
ebigere bimweyumirira kati gengambye amaanyi g'okuwugira oba amaanyi g'okunenya ekintu nti gye mukoma ekyogerako abangi nga begambye gakoma amaloboozi okuba amangi omuntu abeera atuuka n'afunamu kafiya nti enduulu z'abantu abangi gezikoma okuba abangi sobola n'okulowoozesa nti bomu yeevuze sobola n'okulowoozesa nti waliyo ate kibaleeta ekisinga kukaawo okitegedde so gye tukoma okugatta amaloboozi gaffe amangi omulabe atuuka n'ekyengameza atuuka n'okulowooza nti kirabika waliwo ekijja ekisinga kino kyenkola ki kyennina so kakati ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga okwogerako kikulu nnyo naddala ebintu bino singa biba bigudde ku bantu ate era n'ekyokubiri n'okuvangayo akikolengako follow-up kituuse ku kyo kitegeeza ow'ekitiibwa kusisinkana bakulu bano face to face akikole kisoboka tufuneyoko discussion oba negotiations of peace eziddemera ddala ku bintu ebitukwatako nga bannayuganda abakulu bano bali mu position ekikola ate era bali mu position zewulirizibwa ayinza akola ebikolwa ayinza obutawuliriza gwe foot soldier naate nawuliriza ow'ekitiibwa nawuliriza Katikkiro kyagamba so kati agamalowozi tubadde tugeetaagira tukyageetaagira ddala gaveeyo gongere okwogera oba gongere okuvumirira ebyo ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda so ate n'ababikola nabo basobole okuba nga beddako otherwise byebigango biyinza okuwa leero weewaawo mubadde balabe ffe balungi nnyo okusinziira gye twatandikidde paka wano wetutuuse tulabagane mu vidiyo eziddako Donny Blani nga bulijjo I sign out bye bye